wabula tukole ebintu bino ng'abantu bakyali balamu kubanga honestly mbonyebonye nnyo ntobye nnyo nfunye challenges z'amaanyi nnyo nga bwe mumanyi nti nze omuyimbi wa Uganda yasoose okuba nga nkola music n'agenda global nafuna criticism nene nnyo nefuna challenges nnyingi nnyo indati abantu abagenda okuddako bikola ate bo bagenda kwanguyira okubanga ne bannamawulire bakimanyi kati nti kisoboka naye luli abantu baali birabanga ebyokusaaga babirabanga ebyobulimba balabanga ebitaliiyo until today barealize nti munange ebintu bino bituufu olwaliro mu Uganda tulina BET tulina Nickelodeon tulina byani abaana bagenda okudda ku mugigi ogunzirako wano bagenda leeta ne zigurami ne lwansonga nti balina challenge olwaliro they have to challenge Eddie Kenzo omuntu yena ayagala okubeera the greatest you have to challenge Eddie Kenzo and then when you challenge Eddie Kenzo it means you're going to be the best olina okukola ebisinga byakoze andi ate abaana bagenda bikola kuba sinze mulungi omu era Uganda ezaala abantu abagezi bangi they are going to come out and challenge me and even get more naye tebasobola kufuna mo nga tebalina kwe balabira so olwaliro balina challenge Eddie Kenzo and I pray nti Mukama aleeta abantu bakola ebintu ebisinze nze byenkoze I pray for that so kyekiseera tuyimukiremu tukole ebintu ebinene lwe lunaku lwe tugenda okuba nga celebrating Eddie Kenzo festival shene egenda tandika ku makya n'abantu bonna abanaabaamu oba babiri oba basatu nze nasazeewo tugenda kukola festival era ngenda kwogera n'abayimbi bakwano bange bonna buli muntu yenna nga muyimbi nga manyi nti mukwano gwange agenda kuyimba ku olwo olunaku kuviira ddala ku ba upcoming artist mpaka ku ba senior artist nga mwe muli abantu nga ba Frigo ba Misachi baani bonna ngenda kwogera nabo ba Kamiliyoni ba Bebe Kulu ngenda kwogera nabo bonna ne muganda wange Bobby nja kwogera naye ajabeewo nja kwogera naye ajabeewo kubanga oyo yantandika so tujja kusaba nnyo okulaba nti olunaku luno luba lwa mirembe nga lwa security ennungi nga lunaku lwa kweyagala lwa kucelebratinga achievement za Uganda zetuuseeko musically tugenda kuyimbisa abantu kuva ku makya mpaka kiro showe naggweera so olunaku olwo nsaba ntwala akakisa kano okwaniriza buli munnayuganda yenna ali eyo ng'olumirirwa obulamu bwa Eddie Kenzo bwayisemu okutuuka wano ng'era osanyuka ku lwa Kenzo byatuuseeko ne byatuusizaako ensi ye n'okweyimusa ng'omwana wa ghetto ataasomako naye ne nsobola okukola ebintu eby'amaanyi so oluusi nandibaddeeyo nga nywanjaga oba nga bansiba oba oluusi nga nafa naddanga bannange be nakula nabo bye baatuukako kuba abantu abasinga be nakula nabo abamu baabattadda ababe baabasalira luzira myaka naye nze nabigaana ebyo nenkyuzinga ekkuba ettuufu era wano wensobodde okutuuka so olunaku lwa 28 Airstrip Eddie Kenzo Festival nyaniriza buli muntu yenna ali eyo tiimu Eddie Kenzo mwenna gye muli oba oliwaawo olunaku olwo nsaba olinnye kapiki oba taxi oba emmotokayo otuuke ekkololo tujubiretinga olunaku olwo nja kusanyuka nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala
omukozi mateka kikina kisabakura tegera ngabiri mu munana tulokera ko mwana muli muyimbi alina beerayo abalala musigale mujja tugende mwebale nnyo mwebale ddala. First and foremost saba okwebaza buli munnamawulire yenna omulundi ogwokubiri. Mwebale nnyo mwebale ddala okusobola okutambula naffe okuviira ddala katikati gye tuvudde ne twetooloola mpaka ate wano e Kololo we tugenda okubekolera show. Ensonga lwaki tutambudde okuva e Kololo okutuuka wano, it's because wano we tugenda okuba nga tukolera omukolo gwaffe ogwa Eddie Kenzo Festival esookedde ddala mu history okubanga omuyimbi holding a festival. Kyekino ekifo kye tugenda okukolera mu Sheeno buli omu kyamanyidde ddala ekya Kololo Airstrip. Mwebale nnyo mwebale ddala okuba ndi musobodde okutambula naffe ne mutakoowa ne mutagiving up mwena ne musigala nga mukyali naffe. Mwebale nnyo mwebale ddala. So ladies and gentlemen, on Airstrip we tugenda okukolera show. Nsaba munnyambeko okumpitira abantu kubanga muli baganda bange ndi munnammwe. Lugendo luno tulutambudde babiri, amawulire ge ga making okuntuusa wano ge gategeezeza abantu Eddie Kenzo yaani ate era ge gankuzizza. So mbadde nsaba neera munnyambeko olugendo luno kuba lupya teri yali akikoze. Nze nsoose okukola festival show gye ndowooza nti egenda ku uniting abayimbi ffenna n'abawagizi baffe na buli muntu yenna kubanga yeshe egenda okubaako etagenda sosola muyimbi yenna. Buli muyimbi yenna oba entertainer yenna agenda funa akakisa okuyimba ku Sheeno kuba egenda tandika nga obudde bukyali. Nga bwe nabagambye nga tuli katikati nti Sheeno tujja tandika n'abantu bonna abanaabaawo oba babiri oba basatu ne show yakutandika ku makya oba okitegeera. So tugenda tandika. Nsaba obuyambi bwa bannamawulire mwenna nga bwe musobodde okunnyamba ne mubeerawo gye tuvudde mpaka wano. Saba buyambi bwammwe bassebo ne bannyabo. Wano we tugenda okukolera kyekifo ekiyitibwa Airstrip e Kololo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Eddie, before you go, why festival this time round? Bulijjo badde okola concerts okola the best of Eddie Kenzo, but this time round osaze okola festival. Why? Yeah, njagadde ne challenging nkole ekintu ekiri better nga nz'omu ng'omuyimbi. Njagadde neeterewo challenge nti nsobola okukola ekintu ekiri extraordinary tuleme kukola bintu byebimu buli mwaka. Ekyokubiri natunuulidde nti kigenda kuvaamu okuyamba abantu ab'enjawulo, kigenda kunyamba okuddiza community, kigenda kunyamba okunitinga n'abayimbi bonna, kigenda kunyamba okubeera celebrated nga nkyali mulamu nga sifudde, ate kigenda kusetingawo pace nti era waliyo omuntu omulala ajja okujja akola ekisingako wano. So bwe tuba tetutandise teryagenda kitukolera. Ekyokubiri bayimbi bangi nnyo abazze mu Uganda kuno nga bava amawanga g'e Bulaaya nga babawadde ssente nnyingi nnyo nga bajja ne bayimbira wano show ne bagenda. Naye abayimbi ba wano babadde batyawo nga balowooza ekifo kinene nnyo. Vuiki nze ndowooza nti tusobola okukola ki naffe okukolawo sente ne tuzizza nga zaffe bennyini nga tezisobodde kuba nga zifuluma eggwanga. Mulimu ebintu bingi nnyo bye ngenda okukola. Ekyokubiri abantu bange bembe tambula mu ghetto, nze ne muntu wa ghetto era mbeerayo nnyo ez'enjawulo. Ne bakugamba mwana olinnya nnyo ennyonyi naye naffe tulirinnya ku nnyonyi oba okitegeera. Ekintu ekyo kiba kinnumiriza kuba njagala abantu bange nabo bafuneko experiences ez'enjawulo. So nafunye ennyonyi bbiri zigenda wano kyekifo kyokka ekisobola opakingibwamu ennyonyi teso agenda Nambole okitegeera kuba kiri kisaawe bakizimba waggulu naye wano esobola oggwawo neeyimuka ate nedda. Tulina ennyonyi bbiri ezigenda okuba nga zisitula abantu ne beetooloola Kampala ne zibazza balala ne balinnya balala ne balinnya. Njagala kusanyusa abantu bange, njagala kuwa abantu bange essuubi abo be navaamu ate era njagala kuteekawo challenge mu bulamu bwange ti ne challenge ngendawo bansobola okukola show
mbutuufu nekola ki neba successful. Eddie, abantu abasinga most of the time okutandika kyala n'okumaliza kyala. You've started now. Is it a one-off or is it gonna be an annual event? Nze njagala kikola ani. Kirungi ndowooza muwulidde agenda tukolera ekyenjawulo naye nga tetwandegadde tumanye kyanjawulo ki omuntu wa bulijjo kyabasuubira ku festival yo omulundi guno Kenzo. Ekyenjawulo ekigenda okubaamu ndi this time around si kujja kutuula butuuzi kulaba show ogende batadde mu kifo kye bayita Kololo Air Strip nti omuntu agenda kujja ng'obudde bukyali n'omwana we wali ng'azanya ng'alaba ku bisolo abantu eno ba-entertaininga batambula badde amapenzi emiti ogiraba bagenda kubeerayo wansi n'abantu baabwe nga balya ebyennyanja banywa balya chips chicken zigenda abantu abagenda okufumba abafumbi bonna twabayise abasinga mu Uganda abooki b'ennyama abooki b'enkoko ab'omukyoma kwegamba buli kimu wano kigenda kubeerawo naye nga Daddy Amal tulina question etambula ennyo ku social media tukubuuza nti abantu bandyagadde okumanya kuba munaye bafaani bo wazze ogamba mbutolaba mwana naye nga ate mami Amal bambuuza agamba omwana amukuwa ate nze kati nze nnyinza okulimba nze ne musajja mukkiriza ate oli musiraamu tukumanyi sibola kulimba omwana simulaba era simanyi lwaki ngendawo musitimu mwaka kubanga nako bwe nali nga nayawukana naye nagendangayo ne mbalaba buli wiiki emirundi ng'ebiri at least oba gumu era twali tuteesa bulungi nga munnange n'ebyombaga ye yabimbuulira ng'omuntu lwakuba nalinamu surprise nenga omuntu wamufunyedde amangu ago ne muteesa na bino nga omuntu wandisoose n'omumanya kyekyanneewunyisaamu kyokka naye at end of the day buli muntu alina ensalawo era saakiwakanya ne muwagira ne mugamba no problem era ne message nazita zaatambula nga muwishinga well simanyi obusungu bwavaawa simanyi juli abantu baba bamuteekamu bamawulire gano bwe gagenda mu bantu yafunamu kirowoozo ki naye musaba nsonyiwe nawe namusobya nzikirize ndaba akaana kange kubanga tekalina musango ebyaffe tekabimanyi oba okitegeera kituufu ate buli mwana yeetaaga kitaawe of course mukitegedde kati Kenzo owulira otya omuntu okubeera ku stage n'aleeta erinnya lyo mu mboozi za Rema gwe woobeera gwe nga we kyabaddewo waaliwo show gye babaddeko muntu n'ayimba olimba n'agamba Kenzo yakikolanga bw'ati kituufu ddala olwo oluyimba lwalirulwo Kenzo amunange sijja kulimba ndinyinza okumentinga ku bintu ebitankwata ku mukwano show y'abantu abo yabadde era abadde nnungi nagirabye mu mawulire so I can't comment ate nga wali ready n'okugenda singa baali bakuyisoma nkufollowinga nembula ngamba lwaki teweno obutakuyita kiri okay naye nga ate of course katudde ku kya festival ndowooza tubalekerawo mubiwulidde ebigambo bye yagenda agambye festival egenda kubeera ya njawulo egenda kubeera y'amaanyi atashabi mbagala nnyo Celebrity Track. Subscribe.